Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platforms ensonga z'enkuleetedde kaadi eno tetabudde bakibiina kya NUP abagyegwanyiza ku bifo eby'enjawulo bokka wabula etandise okubanga etabula n'ebibiina ebirala omuli ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya omuli n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kubanga ngenda kuwa obutambi awo owulire abakulu mu bibiina ebirala bali ku bulinzi baswamye balindirira ani agenda okubanga abwebwa kaadi ani atagenda kubanga afuna kaadi agenda okusuulibwa olwo balyoke babavube babatwale mu bibiina byabwe either nga bagenda kubawa kaadi zaabwe ez'ebibiina ebyo bajje ku bifo byebimu bavuganye n'oyo NUP gwe n'abewadde kaadi oba okubeera nga bagenda kubazannyisa emizannyo emikyafu oba kyoyinza okuyita data politics nga bwe twakiraba mu kalulu akawedde aka 2021 kakati ne ku mulundi guno balowoozebwa okuba nti baswamye abamu ku bo omuli ekibiina ekya DF ekikulirwa omukulu amayiddwa nga Mathias Mpuuga n'ekigambo Bobi Wine oba erinnya Bobi Wine terikyabavana ku mimwa oluvannyuma lw'embeera eno ey'obunkenke bateereddwako kyokka nga wasigadde akabanga katono nnyo roadmap eyakikiiko k'ebyokulonda etandika okubanga egenda etandika okubanga ekola ebanja abantu bano okutandika ogenda okukola official campaigns nazo zinatera okubanga ziggulwawo nga bwe ngenda okusomera roadmap eno nga bwetambula kati ku mukutu guno ogwa Red Zone TV naddala gwamaze okubeera ng'osubscribinga bw'oba tonnaba kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko okwate kade aka notification kakuyambaako okubeera ate omu ku abo abasookera ddala okumanya buli we tuba tutaddeyo n'oba ng'omanyisibwa then olwo ne tuba nga tugenda kutambula ffenna ebbanga lyonna sebambulidde Patrick nze mbeerangawo okubeera nga nkutuusaako updates ez'enjawulo ngenda kutandika n'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga we twogerera ekyamutuukako sikimanyi embeera emuliko sigitegeera wabula nga Mpuuga alabikidde mu bitundu eby'enjawulo ku muzindalo mu mikolo egy'enjawulo nga Mpuuga akyasosonkola ekibiina ekya National Unity Platform akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino ekya NUP amanyiddwa nga Harriet Chemutayi we twogerera ye n'akakiiko ke wasigadde ebbanga ttono nnyo bano abakulu mu kibiina kya NUP babeere nga balangirira ndowooza ke kakka akeeru ke walabye babeere nga balangirira ani agenda okuba nga aweebwa kaadi ani agenda okuba nga ateekebwa ebbali olwo najje abe nga awagira oyo anaabaweereddwa kaadi wabula ebibiina ebirala biri awo biswamye bagamba naffe tubaagala abamu ku bakozi mu kibiina kya DF ekikulwa Mathias Mpuuga bawuliddwako emirundi mingi nnyo nga balinda newankubadde nga beebuzaabuza era nga bategeeza ebigambo bingi nnyo ebifaanana bwe bityo Mathias Mpuuga yennyini erinnya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu terikyamuva mu kamwa kati nga sinaba kuba nga nkuwa ebigambo bya Mpuuga kankuwe omu ku abo abakola naye mu kibiina ekimanyiddwa nga Democratic Front oba DF ayogera sayidi bbiri agamba balinze ekibiina kya NUP kimala okugaba kaadi nga bwe nkugambye ti NUP esetingidde ebibiina ebirala byonna pace kwe birina okuba nga bitambulira kaadi y'ekibiina kya NUP tennagabwa obunkenke bw'owulira ku kaadi eyo mu bifo eby'enjawulo tebuli mu NUP mwokka buli ne ku bibiina ebirala ng'abantu bagenda maaso n'okuba njagala owuliriza omukulu ono ebigambo by'ayogera njagala ogende mu comment section ombuulire olowooza omukulu ono abaza kaki NUP Masaka teyina kifuna kimu kyegenda kutwala. Ogambe ku lwokubiri muli ludo. Ku lwokubiri tugenda kunominatinga okuzzayo empapula mu kibiina kyaffe abeesimbyewo. Wa tugenda kubeera ku office wa Honorable Mpuuga wali. Musobote wakaba wano. Mu kibuga. Office ku Wood Street. Wood Street. Tugenda okubeera. Tugenda okulaga ekibuga Masaka kiki kye tuli. Nga wafunda mona. Ofunda tesigana nsonga kugenda mu maaso. Ate n'ekirala ffe tuli mu buyinza bwa Masaka. Ife tulina ababaka. Tusobola okukola kyonna kye twagala. Mumwine ba MP. Ekisooka Masaka nga Masaka tetulina mbaka n'omu tugenda kulinzinga. Kasita bane muwulirize mwami Kasita. Bino mbyogera by experience. Masaka nga Masaka City situina mbaka n'omu tugenda kulinzinga. Abaki aba DF. Honorable Bwani kakyaddayo. Honorable Mathias Mpuuga kakyaddayo. Muwulirize ayogera akubaganya birowoozo. Honorable Juliet Kakandi bonna tubazzayo mu parliament ya Uganda. Eso. Buli kifo ekiri ku level ya local council tulinako omuntu gwe tusimbyewo. Ekyo si kyakwebuuliriza. Ate nga n'embifo ebimu bannaffe tebalina na bacandidates. Ekyo nkyogera nze ng'omukulembeze wa Kimanya Kabona Division. Kuba byonna nkoze
nenkebera buli wantu manyiwa akakiiko k'ebyokulonda KDF kali Masaka olwokubiri n'olwokusatu kagenda kola Greater Masaka yonna kimanya kabonera tujja kwenominatinga ku lunaku olwokubiri ngenda mukungwe ejja kubeera ku lwokusatu Kasiita kyogamba nti guno gwe mukisa atalina ssuubi lya kaadi ya NUP naye ayingire muti guyinza okuba omukisa gwabwe kubanga ate nakyo kiri kye bagambye nti kutuusa kati tebamanyi ani agenda kukiika ku kifo ki kakodyo kateeketeeke kuba bakimanyi nti singa bamala ne balangirira nti kaadi ya kimanya kabonera tugiwadde Judy Mabaale balabanga wayinza okubaawo omwaganya ogugamba nti nze kuteesa kanziruke ngende mu diki mu GF ate nga oli obwanika fetwateekateeka fera kati bye bagaana okuwa abantu baabwe kaadi bali ku byabwe ffe Uganda yonna tumaze okunominatinga ababaka abagenda mu bisatu ba MP Bukoto Central batemyeto gyali gyali nze mbwembo boyagala kumanya Masaka Bukoto East sitina Kalungu East bayinayo tuyinayo lukodo bayina lukodo bayina ngoberera bayina salongo kenkubulira ne mawogole wanamuga bayina muganda ngono awaddakola ku BBS nti muwagala embazi yammwe nemujja ne mutema mu dakiika 3 ekimu ku byatujja mwenye Europe ekikubulira omukulu oyo ali omu ku bakozi mu kibiina kya DF oba Democratic Front ekikulirwa Mathias Mpuuga era ebigambo by'owulidde ebigambo ebitakwatagana mu kifonga kimanya kabonera bayinawo Abedi Bwanika kyokka baswamye omukulu kuteesa kubanga yavuganya ku kadi ya NUP kuteesa agivuganyako ndowooza n'omukulu amanyiddwa nga Judy Mabaale abo ababiri bebegwanyiza kadi ya NUP mu kifo ekyo kubanga Mosh yavaawo naye yali omu ku abo yali mu race eyo naye n'agivaamu n'agenda ku bwa mmeeya kakati bana aba DF balinawo Abedi Bwanika ye incumbent wabula nga yayingirira ku kadi ya NUP kyokka mu bigambo bye akulaga bakyayinayo n'essuubi ery'okuteekawo oyo ekibiina kya NUP gwe kinaaba kimmye kaadi era nga okusinziira ku njogera ye ebigambo bye bisoundinga nga omukulu kuteesa balinga gwe basibiddeko ti NUP singa temuwa kaadi bandibanga baagala okuba bagenda kumuvuba either bamuzanyise data politics oba bakwate kaadi ya ADF babere nga bagimuwa abere nga avuganya ate mu kalulu ka 2026 singa kinaaba bwe kityo ng'ekibiina kya NUP kimaze okubanga kifulumya olukalala lwabo abaana babaweereddwa kaadi nkugambye kaadi ya NUP mu bantu beetadde ku bunkenke si ba NUP byokka in fact mu bantu abasinze okubeera ku bunkenke sina ba NUP kubanga ba NUP bwe bali waliwo abamanyiddwa n'okumanyibwa nti kaadi zaabwe oluusi ziriko emikisa mingi nnyo baliyo mu 85% chances okubeera nga bagenda kufuna kaadi wabula empiki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina oba akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda mu kibiina kya NUP akakulirwa omukyala amanyiddwa nga Harriet Kyemutayi empiki gye kazannya oba ekibiina kya NUP empiki gye bazannya empiki eno etandise okubanga ekosa ebibiina ebirala ddala ebyo ebyali byerimbika mu kubeera nti nabyo bivuganya General Yoweri Kaguta Museveni kubanga batandise okubanga tebamanyi na kiddako balinda NUP weenagaba kaadi atolo nabo basooke babeere nga bagenda mu maaso n'okwasaganya activities zaabwe omukutu gwa Redison TV Sebamulide Patrick Nzemberawo kubanga nkuweereza genda mu comment section wansi awo teekayo obubaka obwo ngenda kubusoma ku nkomerero ya video nzija nemba ate obubaka bwammwe bwe muba mutaddeyo neebaza abajja mu comment section ne muteeka mu bubaka ku nsonga ez'enjawulo ezibatuleetedde obubaka obwo ne tuba nga ate tufuma kakati njagala kubanga nzija mu bubaka bwammwe ku nkomerero eya video eno wabula kasina kubanga nzije omukulu Mathias Mpuuga ono nno ngaliko leader of opposition His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mulonzi mu kifo ekyo abadde commissioner ekyo kye yeeremezaamu oluvannyuma lw'ekibiina kya NUP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akikulembera n'olukiiko olukikulembera olw'okuntiko ne lusalawo lwali lusazeewo nti yaweerezaako bimala era twagaledde ebbali omukulu yakozesa influence gy'alina ye wakati oba omukwano gw'alina wakati we n'akubiriza parliament yeeremeza mu bifo ebyo ekyewuunyisa bannayuganda badimandinga nga Mpuuga lwaki tutandika ekibiina ekyo mu finale yatandika ekibiina ekya ADF naye ekibiina ekyo nga bwe ngwadde okubuli gw'owulidde kaakati ne mwenye yennyini akulira ekibiina kino Mathias Mpuuga erinnya lya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lyamulema okujja mu kamwa ke era Mpuuga agamba nti Kyagulanyi Ssentamu yali mu buwambe era kyasinga ku kigambo ekyo ekyo yali kyali yakikozesanga nnyo gwazaagobera mu biseera Mathias Mpuuga lwe baamugiramu lwe bakwegamba amawulire ga miliyoni 5 we gaafulumira ekigambo ekyo yakikozesanga nnyo Kyagulanyi Ssentamu ali mu buwambe bamukozesa ebintu oluusi byatandiyagadde n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo kakati ebigambo bye bimu Mathias Mpuuga akyabyogera nina akatambi wano
yabadde ku mukolo ogumu toza yabadde anoonya kalulu ke mu kifo ky'okusaba akalulu akake wulira Mpuuga bye yagambye. Ekintu bakiwamba kitambula nga bwe kyagala. Nayagala nnyo omuto wange oyo muwumbewumbe muggyemu omuntu bamutuwambako. Azina akagologoosi bamuziza kyakola kyagala kibamukozesa kati nze mukolere ki? So n'olwekyo temulwanagana na muntu yenna, temuyombagana na muntu n'obwegendereza. Museveni ajja tuvaako obudde bwe butuuse ne tubeere nga tutambula nga tuwuliziganya. Kyova olaba watuweereza ebigambo tusirika tusobole okutambula tuggusa olutabaalo lw'abaana baffe. Ffe tujoogeddwa tukuze n'abaana ffe bajogebwe. Tulina kusigala nga tuwuliziganya nga twogera buli omu ne munne naye twasi tukkaanya naye ekyokujjako nsage tukikkaanyeeko nti alina tukola ki tutubiira. Waliwo wanadde bambuuza nti sebo ogenda ku ntebe ennene mulidde okibuuza wano naye mukibuuza mukama waliwo nakyembuuza ndugaza okibuuza mu lwatu kati ogenda ku ntebe ennene si mukolo si mukolo nedda. Ekibiina kyenimu kya DF bakita DF kikula kibiina kya ggwanga lyonna tugenda kusalawo ekyokukola ne bannaffe be tuli mu opposition abo abali serious mu opposition twogerezeganya tukkaanye ani gwe tunaawagira. Nze okuwagira onkulemberemu ng'oli mu opposition twetaaga kubeera mukwano gwange olina kubanga oyagala buyinza kukola ki kukyuka ekyo tugenda okusalawo. Wenagamba nti Mpuuga yaba akulembera nga nyambala nakanjagala akkiriza nti nsobola ekyo bwe kiri tutambule bagamba tugende n'egundi nga tugamba kati tumuwumbewumbe tumuggyemu omuntu tugende tukwata obuyinza. Okweriikira kwange nti situetesitese nga bulijjo tuli mu bintu katoole tuli mu kulwanirira bitole bya mmere obuyinza bukola ki kabutwala obwo obulamu bwennyina. Okutwala obuyinza si kwambala bwambazi nkofiira na t-shirt ng'eya DF na ovlo kutuula ng'abantu abategeera ne mwogereza ne mugamba kino tukikkaanyaako tukikole kino tukyogere bwe tuti kino kitwale bwe tuti. Bwebakwata obuyinza tosobola kugamba nti nze nsinga obuwanvu n'olwekyo abala abampi tulina kyemwogera wano si bakwata obuyinza bwe batyo. So n'olwekyo mikwano gyange ensonga njagadde ngikomyawo. Oyo ye Mathias Mpuuga omusajja yagenda maaso n'okukola ekibiina ekikye, omusajja yeekutula oba yagorwa mu kibiina ekya National Unity Platform, omusajja agamba nti avuganya era naye ali omu ku abalwanirira oba abayayanira enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Bye bimu ku bigambo by'owulidde, sijja kubiddamu, sijja kugenda maaso nakubeera nga ate nnyanukula, wabula njagala okkirize nsooka ate nkutwaleko sayidi ewala. Waliwo ngenda kuwa road map, bino byonna babyogera era byonna babikola, balumba ekibiina ekya NUP mu ngeri zonna ezisoboka, kyokka nga n'obudde buggwayo essaawa yonna. Akakiiko ak'ebyokulonda road map gye kafulumya ngenda gikusomera awo nga bwe nkugambye. Road map eno eraga nti essaawa yonna nominations ez'ababaka ba parliament, nominations ez'ebifo ebyawaggulu oba oli awo abasinga obungi bye basinza okutunuulira n'okulinda kiki ekinaavaayo, essaawa yonna bigenda kubeera nga bitandika. Wabula akakiiko k'ebyokulonda empiki zekazannye zaazuulwa nti ekibiina ekya NUP nakyo kigenze maaso n'okuba nga kizannyira mu mpiki ezo zennyini. Akakiiko k'ebyokulonda buli wekongerayo nga n'ekibiina kya NUP kyongerayo. Kaakati ekyo kireetedde ebibiina ebirala okutandika okubeera nga bikaluubirizibwa ku butya bwe bigenda okuba nga bikondakitinga activities zaabwe. Ebibiina ebimu byandyagadde mbudde buno bibeere nga byagabadda kaadi eyo, wabula byesanze mu mbeera nga tebalina kyakkola, balinza okuba nga tebagenda kusobola kikola, wabula balinze ekibiina kya NUP kibalabe ani gwe kigenda okumma kaadi gwe tuyinza okuba nga tulonda, ani gwe kigenda okusuula ffe tulonde. Rebecca Kadaaga ng'oggyeko ebyejjo bye nnakuwadde ebyabadde mu State House, Rebecca Kadaaga naye yawuliddwako mu katambi ke ngenda okukuwa ng'ategeeza ensi nti ekyamazima mugamba nnyo nti NUP esaanikidde Buganda. Ekituufu kiri nti ffe aba NRM abategeera tukimanyi NUP tewambye Buganda yokka, NUP ewambye Busoga, NUP ewambye ebitundu ebirala byonna. Naye n'ayogera ye first deputy chairperson ow'ekibiina kya NRM ow'abakyala, era kyekifo ekibaleetedde n'okukaayana
n'okubeera nga newetwogera olunaku lwaliro bakyagenda maaso n'okusika omuguwa ebyamuviiriddeko n'engeri gye baamugambyemu n'engeri gye baamuwalabudde mu State House mukama we General Kaguta Museveni bwe yabadde bambi akomplaininga ku bya Anita Amongo n'ebirala byonna. Rebecca Kadaaga yawulirwako oba zaawulirwa ng'ayogera ebigambo nga bino. NUP tewamba Busoga yokka, yawamba ne Buganda. Sinze nali Buganda. Uganda wali ba chairman bayo, ne central yali chairman, ne Buganda region nayo yali chairman. Naira ne kiberawo. So temuteka ku muntu omu. Kati tamodi na buzati office mu sente, ngati awa 30 cent. Kuma na buzati waliwo okutegeeragana. Ngati tutegeeragana tulifuna tuli munsi. Kakati oyo Rebecca Kadaaga ebigambo ng'ebyo byogeddwa abamu ku bakulu naddala abo abalaba ensonga nga bwe zirina okuba kyokka ate bba abalala omuli ba Mathias Mpuuga n'abalala ate bo babiraba bulala. Bino byonna bigenda mu maaso nga tukimanyi bulungi nnyo nti roadmap ey'akakiiko ak'ebyokulonda yafuluma era emabegakawo gwa zaagoberera kakasanga nagikuwa n'ogifuna bulungi nnyo. Bw'oba obadde tonaba kubanga ogifuna nja kukusaba ogende maaso n'okubeera nga ate oginoonyaako. Bw'oba tosobola kubeera nga oginoonyaako ngenda gikuyitiramu wano lukwakwayo obeere ng'ogenda maaso n'okutegeera butya ensonga z'akakiiko k'ebyokulonda bwe zigenda okuba nga ate zitambula. Eno gye bayita Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwe atambula naffe atanaba kubeera ng'otwegattako kkirira wansi awoolaba gambo subscribe okikwateko okwate kade aka notification kakuyambako okubeera omu kwabo abasokera ddala okumanya bwe tuba nga tutaddeyo nga sinaba kubanga ngende eyo kiriza nkujjukize ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna ayina ebizibu ebikusumbuwa oyagala kubeera ng'okyusa oluzaalo oyagala gendako bweru wa ggwanga ebintu tebitambula bulungi nnyo n'ensonga endala toganja toweebwa biki ebifaanana bwe bityo munoonyeeko ennamba eri 0753 85 nkagamunya 0753856464 akutegeeza nti ennamba eyo osobola okumusanga ku WhatsApp osobola omukubira direct ate era osobola n'okugendayo asangibwa Njeru ku luguudo olugenda ejjinja n'oba nga ate osobola ogenda maaso n'okuba nga omukwasaganya. Kakati wuliriza roadmap ey'akakiiko k'ebyokulonda yafulumizibwa dda gye buvuddeko ne tugikuwa wabula ezzenga ekyusibwa ennaku nga zongezebwayo. Abasinga obungi ku bannayuganda naddala abagoberera ensonga zino nga bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda ebintu bino kabaddenga kabikola okugezaako okulemesa okukeereyesa n'okutabangula enteekateeka z'ekibiina kya NUP wabula n'akakiiko ak'ebyokulonda mu NUP nako kabadde katambulira ku peesa eyo era nga Electoral Commission kyekola eya Byabakama ne Electoral Commission eya Kyemutayinga nayo kyekola. Kakati ekyo ne kireetera ebibiina ebirala ng'ebyaba Mathias Mpuuga n'abalala okubeera nga bo bambi beesanze mu mbeera eky'okuzzaako nga tebakimanyi. Kakati wulira bino byonna babikola roadmap etuuse ennaku zisembedde wano nange wensinzira okugamba nti ebulambale ekibiina kya NUP kirangirire akakka akeeru okalabeko nga batandise okugenda mu maaso n'okubeera nga bafulumya baani abanaaba baweereddwa kaadi z'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Kakati wuliriza bulungi nnyo kye ngenda okukusomera mu roadmap eno okutandika ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda wakati w'ennaku z'omwezi nga 3 ne 5 omwezi ogw'omwenda 2025 kitegeeza olwalero 24 wenkoledde akatambi kana 24 ogw'omunaana kati nga 3 ne 5 wakati wa 3 ne 5 ogw'omwenda wasigadde ennaku ntono. Akakiiko k'ebyokulonda kagenda kuba katandise okunominatinga candidates for local government. Bwenjogera ku bano mulimu ba chairpersons ba LC5 mulimu ba lord mayors mulimu ba councillors ba lord councillors n'abalala including SIGs special interest groups. Ng'ennaku z'omwezi 8 paka nga 10 omwezi ogujja ogw'omwenda ogutatuliwala bagenda kuba banominatinga candidates for local government municipality city division chairpersons and the councillors including SIGs special interest groups. Wakati w'ennaku z'omwezi nga 11 n'ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogw'omwenda bagenda kuba banominatinga candidates for local governments sub county town municipal councils municipal divisions including SIGs. Ng'ennaku z'omwezi 23 paka nga 24 ogw'omwenda 2025 bagenda kuba banominatinga candidates for presidential elections in line with section 9 subsection 1 of the Presidential Elections Act. Akati wira His Excellency Obacha Sentamu n'ababegwanyiza okuleza buganga baga muvuganya bagenda kuba banominating wakati w'ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogujja
ebibiina ebirala nga nabo beegwanyiza obukulembeze bakyali ate mu kulinda NUP kiki kigenda okubanga esuula ffe tubeere nga tulonda. Nomination for candidates for parliamentary elections in line with Section 9 of the Parliamentary Elections Act, Chapter 177. Aba parliament, abashika direct nabo ba one district representatives nabo na abiri njyawo abali okulwa ntika mu parliament. Bagenda nominatingibwa wakati wa mwezi nga 15 gwe 10 mpaka 16 gwe 10 zennaku 2. Kakati sigadde niwe sikugamba ebisinga okuba ebyenkizo oba ebisinga okutambulira ensonga by'ebifubiri ebyabaka ba parliament n'ekifo ekimulembeze w'eggwanga. Kakati abo njagala okutegeeza gwampuliriza bwe bitewe biri akusinza kwa kikoko ebyokulonda wabula ate okusinza ku bibiina ebirala bo bali mu kulinda ekibiina ekya National Platform kiki kinaaba kisudde bo olwo basobole okubeera nga balonda oluvannyuma we bali kubanga okyaliko naddala gwatambula naffe neebaza abazze era n'olinawo comments entonotono ze njagala okubanga mpitamu naddala ku mawulire ge twakoze olunaku olwajjo. Uganda 1 we bali kubanga ogoberera omukutu ogwo mugugoberere guli mu group yaffe eya Redstone Media Group. Nga bwentera okubagamba omukutu gwa Uganda 1 so message yatuse bulungi nnyo. Sega wa Peter Kenyon we bali kubanga nawe kwoli message yatutuseeko bulungi nnyo ku mukutu gwa Redstone TV. Awo bamuyise Nakisambo Angela nawe bali kubanga ogoberera message yo twagifunire ddala bulungi nnyo wano. Sophie Nakiganda nawe bali kubanga kwoli yatugambye we need freedom and change. Sophie Nakiganda message yatukidde ddala bulungi nnyo. Hajati Shifa n'agamba naye M7 Shaitwani yennyini bambi ebigambo binene nnyo. Hajati Shifa we bali kubanga nayo kwoli message yatutuseeko bulungi nnyo. Ono bamuyise Bukenya Isima we bali kubanga nawo ogoberera message yatutuseeko bulungi nnyo. Mami waffe nga bulijjo mama Kevin okuva Switzerland omukyalo yayagala nnyo enkyukakyuka ate era yagala nnyo eggwanga lye bambi webale mami kubeera nga ogoberera omukutu gwaffe message yatuuse bulungi nnyo. Abukenya Isima message njirabye. Basalirwa Simon eyali yambulako kansubire nga olikkiriya message yo naawe yatuuse. Sophie Nakiganda message tugirabye. Fazira nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Ono bamuyise Masappe yeyise Masappe message yatuuse. Omukulu Masappe message yatuuse we bali kubanga nawe akwoli ogenda maaso n'okubanga ogoberera. Nantale Kulusumu we bali kubanga nawe kwoli message yatuuse ku nsonga ziri eza Kadaaga. Chale Esther nawe bali kubanga kwoli nagamba let us vote Moses Ali and Rebecca Kadaaga whom you can vote for. Anyway Shamushagre nga bulijjo bali kubanga nayo kwoli agamba nti ffe twagala Sitaani agende ne banne bonna abatemu abamutembeeta bwatyo bwagambe Shamushagre message yatuuse bulungi nnyo. Ono bamuyise Shamia Nasozi we bali kubanga nawe kwoli agambye wamma awo otunyumidde nnyo abogezi baveeko bannayuganda tetumanyi kye tuwagala naye bannayuganda tebeerabira protest vote 226. Shamia Nasozi message etuuse bulungi we bali kubanga nawe ogoberera. Ono bamuyise Senyi Edi nawe bali kubanga kwoli message yatuuse. Nacho Levi we bali kubanga nawe kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Deborah Baby we bali kubanga nawe ogoberera message yatuuse. Sophie Nakiganda message kweri. Senyi Edi message kweri. Namuga Namugwano Asha n'agamba you are such an update we bali kubanga kwoli message yatuuse Asha Namugwano we bali kubanga kwoli we bali kugoberera omukutu gwa Redstone TV ne Sara Kiwanuka nga bulijjo. Ono nno y'omu ku bantu abasinga okutambula naffe mu mpeereza zaffe zino. Nina abantu bemmanyi wano nga tutambulidde ddala nabo okumalira ddala ebbanga era mbeebaza bannange okubeera nga temukoowa okugoberera omukutu gwa Redstone TV. Nange Semawulire Patrick okubeerangawo nga mbatuusaako amawulire ate ne muga receivinga oba oli awo abamu ne mubanga mugenda maaso n'okubeera nga mugashayalingira abalala nabo ne basobola okubeera nga bafuna information nga bwe tuba tugibawadde. Kakati mbeebaza okubeera nga mutambula naffe ebbanga lyonna. Bannanga amawulire gakyali mangi nnyo ku Sunday eno ngenda kusomesa 24 mwezi ogw'omunana 2025 mu budde bw'ekiro awo tuteekateeka okukolayo program ey'okubawanga amawulire aganaaba gatambudde mu lunaku. Nkakasanga mujja kuginyumirwa era mujja kujagala mubeereeko nnyo tujja kuba tugibatuusaako. Semawulire Patrick nze mbeerangawo kanzije tweyongereyo ate ne updates endala kubanga amawulire go gakyali mangi ate naffe weetuli tukyagenda maaso n'ogakuwa naddala ago
agagatta ku nsonga z'enkyukakyuka. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo.